Kwano gyaffe mwenna bwe tuli mu buwambe amanya nga bulijjo nze Harold Kaija muwambe munnamu njagala okubeebaza nnyo mwenna abalaba vidiyo zange njagala okubalamusa yonna gye muli naye nga tenagenda mu maaso clickinga ku YouTube ye yawaliwo agamba subscribe clickinga oba otuuka subscribing tugende mu maaso ne video gilikinge oba bwekunyumira ogisharing olwanza okwogera ku nsonga ebali tandise okuleetebwa mu lwalo maye waliwo tandise okuva bannakenya batandika okwekalakasa abantu ne batandika okujja neonawo okulya amaloboozi mbwe ekiri Kenya tekisoboka omuntu omu nategeeza notutegeeza mbu wano Abaganda tebasobola kwekalakasa bawombeefu basekibotte beebafu bagoberera bugoberezi ekyo nno mwana wattu njagala okukigaana ate ngena kigobereza n'ebyafaayo Abaganda balina ebyafaayo by'amaanyi mu kwekalakaasa mu ggwanga mu era byenjagala abadde tannabitegeera obitegeere naawe obibuulire omulala omanyi nti Abaganda mu kwekalakaasa mo okujonga ekintu tekibanyiizizza ye maama ekigambo kwekalakaasa kyavaawa kuba tebakikozesa kubanga ekigambo kijja okusinziira ku bantu nga bajja bakikozesa vocabulary yaabwe omwaka gwa 1866 era bunaku z'omwezi 3 abavubuka abayokebwa e Namugongo abasukira ddala 50 balinga nduza nga 7 kuba mulimu abakatuliki 22 mulimu abakristaayo n'abasiraamu nga mulimu n'abalala abaafuna babayisaawo ne badduka baali mu kwekalakaasa baali mu kujeema bajeemera Ssekabaka Mwanga n'abagaye mu biveeko naga tujja bivaako okwokwokya was a sign of demonstration teri demonstration yali ebaddewo abantu abayinkana bwe bati obungi ne bakkirizibwa okuttibwa baali Baganda baawano era buli naku z'omwezi 3 ogw'omukaaga tujjukira abantu abo nga beekalakaasa mu mwaka gwa 1899 Ssekabaka Mwanga yawaŋŋangusibwa nga yewaŋŋangusizza nga Abaganda bajeemedde Abangereza kwali kwekalakaasa bajeema ne bajeema Abazungu ne bakirabanga nti ekisobola Abaganda kubajjamu kabaka waabwe era abakulembedde Omulangira Mbogo okugaana okufuuka kabaka kwali kwekalakaasa era ne beekalakaasa Abaganda Ssekabaka Mwanga n'atwalibwa mu buwaŋŋanguse mu mwaka gwa 1953 mu mwaka gwa 1946 waliwo okwekalakaasa wano okwabataka ne mujja gye bayita Bataka Movement mwali abasajja nga Francis Semakula Mulumba abaali basaba independence ya Uganda mwagwanamu 7 era nga baagala Buganda yeekutuleko ebeere ng'eggwanga mwalimu abasajja nga Samuel Male Yaki Kyaze Paulo Mukasa Gomeri Lwere Lukamira Musoke Sedduka Ke Katongole Elieza Bwete n'abalala baakunga Abaganda wano mu Buganda era ne bawa rights okwekalakaasa okw'amaanyi nga balwanirira eddembe lyabwe abantu abeekalakaasiza ddala ennyo
nga baagala eddoboozi yabwe okuwulikika. Jjukira ebiseera ebyo bannayuganda mu legiko tebaalimu, era okwekalakasa okufaanaganya bwe kutyo kwenda n'abazungu okukkiriza wabeewo legiko. Abaganda n'abaddugavu mu Uganda tebasooka kubeera ne gundi ne mu byenfuna nga tebaliimu, nga tebalina cooperatives, kubanga nga abazungu oba abayi beekubanya n'abayindi nga bokka tebakkirizibwa kwetaba mu byanfuna. Abasajja nga Agustino Kamya ne bayita boycott wano. Boycott ezo nga basaba abazungu munaffe twagala okwetaba mu byenfuna bya Uganda. Tetwagala goyinza okuyita mediator oba goyinza okuyita kayungirizi, kubanga abaddugavu baali tebakkirizibwa kutunda bintu byabwe, kutunda kotoni, kutunda mwanyi oba n'okwetaba mu busuubuzi. So kati gwe goyina kukolera mayindi. Ekyo bannayuganda beekalakaasa ne beekalakaasiza ddala okutuuka okulaba abazungu naddala Cohen n'akijjawo ne bakkiriza Abaganda nabo okutandika okusunsula emmwanyi, okusubula emmwanyi n'okugitunda. Okwo kwali kwekalakaasa. Mu mwaka gwa 1953 Abaganda ne Ssekabaka Muteesa beekalakaasa. Ssekabaka Muteesa yagaana federation. Abazungu baali baagala okukola eggwanga lya East Africa limu. Muteesa n'agaana owokubiri. Bw'agaana abazungu ne bamutwala mu buwaŋŋanguzi. Emyaka egyo ebiri wano waliwo okwekalakaasa okw'amaanyi okumala emyaka ebiri. Abasajja ne bagaana okumwa ebirevu, abakyala ne bagaana okwemwa mu mbugo, ne bagaana okwebaka ne basajja baano, ne beekalakaasa ano ne bajeemera, ne bagaana okukola akasanvu, ne bagaana okuwa omusolo, ne bakola buli kimu kyonna ekyali kisoboka. Era abazungu mu mwaka gwa 1955 ne bakomyawo Ssekabaka, era ne wabaawo endagaano gye bayita ey'ennamirembe, Namirembe Agreement. Gino nye gyeri ng'Abaganda beekalakaasa. Mu myaka gy'enkaaga, mwaka gw'enkaaga Abaganda era beekalakaasa. Abaayitibwa mikwano gya Kabaka ne bagaana okwetaba mu kulonda okw'enkaaga. Okwonna okulonda DP kwe yawangula ne kuleta Ben Kiwanuka okufuuka Chief Minister. Abaganda beekalakaasa, era beekalakaasa kwe kulaba ne wabeerawo Lancaster Conference y'enkaaga mu ogumu yatuuka yaggwanoza mu 62 nga gutandika ne tusobola okubeera ne independence yawamu. Ng'ekikulu ennyo ekyali kiddibwamu gye bayita Buganda Question, nga mugamba mu independence yamu ekifo kyaffe kiri luddawa, tekyali kyakusaaga. Abaganda baali beekalakaasa. Mu mwaka gwa 66 Obote ng'amaze n'ekyayita n'Obote okulumba olubiri, Abaganda mu lukiiko basooka kwekyanga ti Obote tuviire wano, ng'amaze obutabeera nabo, obutabawagira mu kalulu k'enkaaga mwena akaali kasalawo amasaza ge bayita agabuze bagazayo Bunyoro. Abaganda ne bagamba Obote twagala capital city ogijje wano mu Buganda. Bwe yalumba olubiri Abaganda beekalakaasa, era Buganda neefugibwa mu tteeka lye bayita state of emergency. Kafyu Buganda yabya ne kafyu okuva mu 66 okutuuka mu 7 ng'Obote agiddwako. Era n'ekimu ekyawalirizo Amini ne banna abamuyambako kyali nti Abaganda baali bawadde omuliro, nga bawadde nti Obote bamumye okuwulira nti ali wano mu Buganda nga yeegazaanya. Emyaka egi 5 ng'Abaganda beekalakaasa. So toyinza tugamba nti Abaganda tebeekalakaasa. Mu myaka gwa 79 abalo bajja kukutegeeza bwe bajjawo Lule, Museveni ng'aggyeeko Lule
abaganda bekalakaasa wano ku State Square mwawulira ku nolole n'owaaka era mwemu Museveni ajja natta bayitirivu abo ng'abaganda bekalakaasizza embeera n'ekaawa ne Kampala okumala ebbanga okumala ennaku era kyova olaba kumuggyako ne banoonya binaayisa nga balowooza kinakkakkanya abaganda so kuba kwebuzaabuza butamanya byafaayo okugamba nti abaganda tebasobola kujeemera gavumenti tebasobola kwekalakaasa abaganda bawangula olutalo lwa Mwai Museveni e Luweero emirambo egiri e Luweero gy'abantu baganda bakyala n'abaganda gye giri e Luweero so toyinza gezaako n'ogamba nti abaganda bakubaana emundu emyaka 5 ne bagigatta mu ssente gyabwe ne bagigatta nti abaganda beekalakaasa gye lyabalamu mu mwaka gwa 2009 Mwai Museveni ng'agaanye abaganda okugenda agaanye Kabaka okugenda e Bugiriri Katikkiro Jebbi Walusimbi ng'alumbye agenze Ssazzibwa agende ddala alabe ki ekiriyo bwe yagaanibwa abaganda bawamba gavumenti eno lwakuba twabulwako akikulembera okikwatiraawo naye gavumenti yamala ennaku 3 nga teriiko ng'eri ku maviivi abaganda baakola omulimu ogw'amaanyi bwe twali mu Wokutuwaaka Wokutuwaaka we yasinga okukwata akati yali wano Wokutuwaaka we yasinga okukwata akati yali wano yakwata akati nga abaganda so abantu bonna abaleteyo emboozi nti abaganda bawombeefu simati abaganda bakyabulamu kintu kyebika tekinnabakwata ekinyegenyege tekinnabakwata bulungi ne bwe kinaabakwata obulungi bwe buti nkakasa ojja tulaba era abalosoola olwali baagala kakkanya abaganda abadde bakoze nti owaaye bayinza okulowooza nti toli muganda tuwezeze 10 so n'olwekyo njagala okutegeeza bannansi n'abalala abaganda ne bannayuganda bonna ekikutte obudde kyabakutte ekizibu ekiri wano kyabakulembeze abakulembeze be bamala abakulemberwa amaanyi naye bwe tunaafuna abakulembeze ab'omuzinzi ab'omukulembeze abasobola okwerekereza abasobola okuwaayo obudde bwabwe abasobola okwenyigiramu abasobola okusituka ne baguma ne bagaba obukulembeze wallahi billahi tallahi nkakasa ojja kulaba nga abaganda batuwadde enkyukakyuka so nsaba bonna abakulembeze musituke mubeere b'amazima bw'oba owulira nga naawe kibulamu ebbali oyo asobola asituke temutulyamu nkwe temutulyamu bijanjaalo temutulyamu binyeebwa temukiikirire abaana bammwe twekiikirire ffenna tusobole okulaba nga tutwala Uganda mu maaso ne tovaako nga tonanyiga subscribing bw'oba wagimaze kasheyalinge n'omulaka muwa amaanyi buli omu ayo munna amaanyi tusobole okulaba nga tufuna enkyukakyuka ez'omugundu tukisobola kisoboka kola kyosobola kitandikire wooli okozesa kyolina okulaba nga tufuna enkyukakyuka ez'omugundu mbaagala nnyo mbaagalira ddala